Weewaawo kakati ekiteega oba ebiteega kyekki? Ekiteega malogo, ekiteega mpewo, ekiteega kyekki? Bwe ziba mpewo, empewo zino zisangibwa wa era empewo zino zirina mugaso ki? Oba empewo zino ez'ebiteega zitudde mu ggwanga ki? Era bwe gaba malogo gasinziira mu ggwanga ki? Akati waliwo ekintu kye tuyita amajinni. Amajinni mu ggwanga lya Tanzania gatambulira mu biwayi bya mirundi ebiri. Waliwo amajinni amazadde n'amajinni amakyamu oba ge twandiyise aga kifaalu. Olw'okuba nti mu Tanzania Baswayiri oba ennimi zaabwe za njawulo, ekintu ekyo kyatulwa nti amajinni naye be basirikale baabwe mu lubaale waabwe. Be basirikale mu lubaale oyo, bo tebajja gayita mayembe. Okitegedde? Kati ffe mu Buganda abasirikale, buli mpewo zirina abasirikale. Akati abasirikale mu Buganda bayitibwa amayembe oba abamu bagayita amayambi. Amayembe kejjembe lubowa, ejjembe lukwata, jjembe kizuuzi, kalondoozi, kasajja, katabaazi n'amalala ge mayembe. Kyokka mu Buganda mulimu amayembe ga kifaalu, era nga n'ejjembe lya kifaalu bw'otuuka mu mbuga eryo era ojja kuwulira nti ejjembe lubowa. Okitegedde? Tuddayo ku mulembe gwa Muwanga we yaleetera omuti omukuumi oba omuti ogunaamukuumanga oba ogunaakuumanga ensi. Omuti ogwo ne gumujeemera n'agulekayo, teyaguzzaayo, n'addayo n'aleeta omuti omulala. Kati ge mayembe ga mirundi ebiri. Tulina amayembe ameewagguzi ate n'amayembe amatuufu amazadde. Kati ekyo njogera ku kitundu ekya Buganda. Kyokka n'empewo z'Abannarwanda nazo zirina ensirikale, empewo ensirikale era empewo enkuumi. Era nabo mu ggwanga lyabwe balina engeri gye babayitamu abasirikale. N'Abatanzania nabo mu mpewo zaabwe zirina ensirikale. Kati empewo z'Abatanzania ensirikale ziyitibwa amajinni, ge mayembe gaabwe. Si buli majinni nti gaba malogo, nti oba gaba gatta, nti oba buli jjinni banalikusindikira ne likutta ne likulumya. Balina amajinni amazadde ate balina n'amajinni aga kifaalu. Wabula amayembe gaabwe kati kangayite mayembe kuba ffe kye twamanyiira. Amayembe gaabwe g'amaanyi nnyo era makambwe. Bw'osanga ejjiini lya kifaalu ng'oli yalikusindikidde lirina amaanyi mangi nnyo okusinziira ne mu nsi mwe liva, kuba ensi ya Tanzania erina ebyenjawulo bingi n'emiti gyayo egy'amaanyi miyitirivu. Kati Tanzania nsi erimu amaanyi mangi. Kati amayembe gaayo gakola ebyewuunyisa bingi era amajini amazadde Tanzania gyegali n'amajini aga kifaalu gyegali. Akati Abannarwanda balina types za mirundi esatu. Waliwo Abannarwanda Abahutu, waliwo Abannarwanda Abatuusi, ate waliwo Abalundi. Kuba kati ensi ya Rwanda ya njawulo n'ensi ya Burundi, era buli nsi erina pulezidenti waayo, era buli nsi erimu obwakabaka bwayo. Ensi ya Rwanda erina obwakabaka bwa mirundi ebiri. Tulina obwakabaka bwa Lugaju ne tujja tuba n'obwakabaka bwa Nyabingi. Kyokka obwakabaka bwa Lugaju bwe bubaka obukulu mu Rwanda, era obwakabaka bwa Lugaju bwe bwayawuliza Nyabingi ku matwale gaabwo. Oluvannyuma lwa Nyabingi okukwatirako Lugaju, olutalo lwali lumulemeredde. Lugaju n'addira ettwale erimu n'alikwasa Nyabingi, era eriyo Omunyarwanda atamanyi Nyabingi nga ye kabaka we Lugaju. Okitegedde? Era Lugaju mu Rwanda alina empompogoma ddala nga bw'olaba empompogoma za Walumbe eno mu Buganda gwe mubikka. Kakati e Burundi empewo yaabwe enkulu. Mu Burundi empewo yaabwe enkulu eyitibwa Nyabulezi. Nyabulezi eyo njatula
ya ggwanga lya Burundi. Kyokka empewo ezo zitambulira mu mannya ag'enjawulo naye nga bw'ogenda zinoonyerezaako ze zimu. Kakati mu Buganda tulina bamama bannaalongo, tulina mama Mawuuno, oyo nno asinga kumanyibwa nnyo mu lusozi olwa Jjinja Mawuuno eno owetera Kawempe, waliwo we tuyita ku Jjinja Kalooli, waliyo olubiri olulimu mama Mawuuno, era olusozi olwo lwe lusozi lw'obulongo olukulu mu Buganda. Mama Mawuuno maama w'ensi. Okitegedde? Abanyankole n'Abakiga n'Abalaalo maama oyo bamuyita Nyakayima. Nyakayima. E Rwanda ayitibwa nyine bingi oba ayine byona. Ayine byona oba ayine bingi oba nyine bingi ye Nyabingi. Abalundi ne bajja bamuyita Nyabulezi. Erinnya eryo mu Balundi litegeeza omukazi omulezi, omukyala omulezi, Nyabulezi oba Nyabulezi oba Nyabulezi, omukazi omulezi. Kyokka mu Rwanda bo bagamba nti Nyabingi y'alina byonna, eby'obugagga byonna, buli kya bulungi kya nsi. Ayina byonna, ayina ebingi, ye mukyala ayina ebingi, era bamwesigamako nnyo. Ayina bingi, ayina byona, ye Nyabingi. Okitegedde? Abalundi ne bagamba nti ye mukyala omulezi, ye Nyabulezi. Okitegedde? Abachwezi mu kitundu eky'Abalaalo, Banyankole, Bahima, Bakiga bamuyita nti Nyakayima, nti bo yabeeyimirira mu Bwakatonda. Yabeeyimirira mu Bwakatonda. Okitegedde? Kakati ate mu Buganda baga nti maama w'ensi, omukyala maama Mawuuno. Mu Bachwezi najja ayitibwa maama Nyakayima, era maama Mawuuno yakulembera bannaalongo bonna, yavaamu nnaalongo oyo mukulu, maama w'ensi, omukyala omweyimirize, maama w'abaana, maama w'ezzadde. Obwamawuuno nno abukolera ku Jjinja Kalooli oba ku Mawuuno. Okitegedde? Akati eyabuuzizza ku biteega, ebiteega bibeera mu Balundi. Ebiteega bijja nga basirikale. Okitegedde? Nga bwe tunnyonnyodde ku mayembe. Kyokka lubaale w'Abalundi, lubaale w'Abalundi mwangu nnyo, ate muzibu nnyo, ate mubi nnyo. Mulungi nnyo singa obeera omutegedde, mubi nnyo singa obeera tomutegedde. Waliwo ekintu kye tuyita emmese. Emmese wonna mu lubaale mweziri, ne waliwo emmese we zibeerera ez'obulabe. Tulina emmese ensolima, tulina emmese emmende, tulina emmese eŋŋanda, ate tulina emmese enjeru. Emmese z'omu lubaale w'omu Buganda zoolekerwamu ebintu bingi, maama Nabuzaana, Obulongo ne lubaale omulala mungi, naye si za bulabe. Okitegedde? Era nga bw'olaba nti lubaale wa njawulo, lubaale w'omu Buganda muzibu okutereeza, alimu amakoona mangi, alimu okusumbuyibwa kungi, era abamu olugendo lungi. Ate lubaale w'Abanyarwanda mwangu, kubanga omukisa gw'Omunyarwanda guli ku ttale, otereezaamu katono. Kyokka ate lubaale w'Abanyarwanda mubi nnyo singa obeera tomutegedde, kubanga yatte, attirawo, bw'aba yanyiize atta, asobola okubasala mu kika abantu nga 7 ne mufa endwadde ze mutategeera. Kyokka ate mu Buganda, lubaale w'omu Buganda anyiiga, naye ate tanyiiga nnyo kwenkana lubaale w'Abanyarwanda. Lubaale w'Abanyarwanda bw'aba yanyiize, musobola okukunkumuka nga tomutegedde. Kyokka bw'oba omutegedde, lubaale oyo talina nnyo makoona. Era kye kimu ne lubaale w'Abachwezi, nga bonoga nti Banyankole, Bakiga, Balaalo, Bahima,
era lubaale oyo yenna talina nnyo makoona na bungodingodi, obukwakkulizo, ennono ennyingi. Abalaalo Bakiga Banyankole tebalina nnyo nnono ya bukwakkulizo nnyo, naye lubaale w'omu Buganda ajjudde ennono nnyingi ne by'olina okugoberera n'obukwakkulizo obw'enjawulo. Akati nno n'Abalundi nabo bwe bali. Lubaale w'Abalundi talina nnyo nnono nnyingi ereetawo obukalubo. Kati lubaale yo gy'akoma okuba omwangu mu ntereeza ye, ate gy'akoma obubi singa obeera tomutegedde. Lubaale w'Omulundi naye alimu Obwakabaka, era lubaale w'Omulundi naye alina empewo ensirikale. Ebiseera ebisinga obungi empewo zaabwe ensirikale, era nazo zitambula nga bw'olaba ez'omu Buganda, nazo zeeyolekera mu njuki, era nabo emizinga bagikola. Namuzinda bw'ayitibwa eno si bw'ayitibwa eri. N'Abanalwanda nabo balina ebitundu by'enjuki, balina ebitundu by'amayembe, naye go amannya gaba malala. Kuba kati Omunyarwanda Ddungu ajja kumuyita Lyangombe. Mukasa ajja kusigalirayo nti Mugasa. Mugasa, Lyangombe, Mugasa. Okitegedde? Ate osange nga Wannema bamuyita Rutindanjezi. Waliwo empewo gye bayita Gahaya. Waliwo omukyala gwe bayita Nnyina Gasani. Ate waliwo Nnyina Mubyeyi. Nnyina Mubyeyi. Okitegedde? Kakati ebintu eby'enjawulo. Kakati n'Abalundi bano bwe bali. Emmese zino zitambulira nnyo mu mpewo ensirikale. Era Omulundi bw'omuwasa ng'obadde toli wa ggwanga lye, ebiseera ebisinga obungi oba olina okulwana ennyo okumanya emigenzo gy'omukazi ono. Abakazi Abalundi bwe bafumbirwa mu Buganda, abasajja bwe bafumbiddwa batera okugaggawala amangu. Naye buli lwazaala omwana, lubaale oli yeeyoleka mangu era yeeyoleka layivu. Buli lwazaala omwana amuzaalirako emmese. Kyokka olw'obutamanya bw'abantu, abantu ne bagamba nti buli lw'ozaala nga n'ebiteega bizaala. Buli lw'ozaala ng'ebiteega bizaala. Kyokka ne mu Buganda bwe kiri. Omukazi mu Buganda bw'omuwasa, omwana amuzaalirako amaanyi. Era ogenda okulaba ng'omwana mumuzadde awawamuka ekiro, ameketa amannyo, omwana agugumuka. Okitegedde? Omwana mutandika okulaba ng'akaabira erinnya. Tewali mwana gw'ozaala n'otamuzaalirako musambwa ebiseera ebisinga obungi. Era ogenda okulaba omwana atuuse mu P6 ng'akugamba ku lubaawo ndaba lufu. Bwe ngenda okuwandiika mu kitabo siraba, sikola ki. Ne mu Buganda bwe kiri, ne bw'ogenda mu mawanga amalala bwe kiri. Lwakuba buli mpewo zirina enneeyisa yaazo. Kati empewo z'omu Buganda teziraga nti omwana omuzaaliddeko ekintu, wabula olabira ku bikolwa. Omwana kugugumuka, n'otandika nno okupapa, ne bamusibamu wuzi, yirizi, abamu ne babasibamu endege mu kiwato, ne bakola batya. Kakati bo lubaale w'Abalundi teyeekweka ng'ate lubaale w'amawanga amalala. Ow'Abalundi teyeekweka. Omukazi Omulundi bw'akuzaalira omwana nekyamuzaaliddeko kirabako. Kyamuzaaliddeko kirabako, teyeekweka. Kyokka ekyo ky'omulabyeko kiba tekizze mu bubi. Ebiteega si ddogo, wabula ebiteega birimu ebya kifaalu n'ebizadde. Era nga bwe kiri mu Buganda, bwe kiri e Tanzania, bwe kiri luddawa. Buli ggwanga liyina abasirikale abazadde n'abakifaalu. Kakati n'Abalundi balina ebiteega ebizadde n'ebiteega ebya kifaalu. Ekiteega kya kifaalu bwe bakikusindikira era nakyo kiba kizze kutta. Kyokka ate eriyo ebiteega ebizadde Abalundi bye balaguza nga zo z'empewo zaabwe ensirikale, era ze zibakolera ssente, era ze zibakuuma mu buwangwa obwo n'ennono y'Abalundi. Okulaba emmese enjeru mu nju
baba tebakusindikidde eddogo. Okitegedde? Omukazi omulundi wowo n'omugyamu obugagga. Mu butuufu mu bakazi bonna abakazi wano Banankole, Bannarwanda, Batanzania, Baganda, abakazi abakyasinza omukisa omunene ennyo ffe okusinziira ku experience n'okunoonyereza kwe tufunye mu bantu ab'enjawulo oba mu bakyala ab'enjawulo abawasibwa. Omukazi omulundi alina omukisa ogusukkulumye ennyo mu bakazi abawasibwa. Okusinziira ku lubaale gwe tuzze tutereeza mu bantu ab'enjawulo, omukazi omulundi alina omukisa ogusukkulumye. Kyokka ate omukazi omulundi abonyaabonya nnyo bw'oba wamuwasizza nga tomutegedde. Era omukazi omulundi singa omala gamwegobesa ewaka ng'obadde wamuwasa olw'obutamanya, azaddewo abaana 5, lubaale w'abalundi anyiiga nnyo, anyiiga bubi. Oyinza n'okusenguka obadde wawasiza omukazi oyo. Omukazi oyo singa agenda ng'akaaba, ebiteega biri live nnyo wadde nga bizadde. Ebiteega bisobola okukukolera olukwe, ennyumba n'ebeera nga buli lunaku efuna abantu abagikubako amayinja. Weebasemu muli naye ng'amayinja gayiika nga laddu. Weebasemu muli naye ng'emmese empitirivu mu nju ate nga njeru nga zikusekerera era nga zikutunuulira nga ne bw'ozitega n'esejja n'ekutunuulira ku buliri n'eseka. Ziyinza n'okujja ne zeezinira w'oteeka omutwe. Zikugera otunula ne zijja enkazi n'eteekawo, ensajja n'ejja n'ezina n'egizina luutunga nnya. Okitegedde? Ebiteega mpewo nkambwe nnyo nnyo nnyo. Kyokka omukazi owo omutegedde be bakazi abakyasinza okuba n'emikisa abalundi. Kyokka ate mu ggwanga lyabwe mu ggwanga lyabwe entereeza yaabwe ey'ennono beetereza era ne basamira, naye ate mu ggwanga lyabwe si bagagga nnyo. Okitegedde? Kyokka omukazi omulundi bw'afuluma, tugambe n'awasibwa oba mu Buganda, omusajja n'omuwasa n'omutegeera n'omutambuza, bw'omala omutambuza, omukazi omulundi atambula bw'ati mu maka. Omukazi omulundi olwesibyo lwe, olwesibyo nga wanige nti olwesibyo lw'omu Buganda olw'omukyala luba lubugo. Omukazi omulundi bamuwa ekikooyi, ne bamuwa olwesibyo olw'akawempe ak'eggugu. Olwesibyo olwo akawempe kabanga ak'eggugu kano akalago ke batuulako wansi akalukibwa mu ssubi ly'omu lusaalu lye tuyita eggugu. Akawempe ako kalukibwa wansi ne wasigalayo ebisenso ne bibanga ebyabazinyi. Omukwasa ekikooyi n'omukwasa n'olwesibyo olwo olw'akawempe. Akawempe bakeesiba mu kiwato, kye kyambalo kyabwe ekikulu, ekikooyi ne kigoberera. Akawempe k'eggugu bakakolamu olugoye lwabwe oba olwesibyo lwabwe, era nako kabeerako wuzi akeezingirira mu kiwato ne kabikkiramu amabeere. Kyokka eno wansi bakagonza oba wandibadde oga nti bakamenyaamenya ne kagonda bulungi nnyo, ng'era abasobola n'okutuula ng'akambadde, era ne bamuteekako olwesibyo. Bw'atyo n'ensawo yaabwe gy'olina okuwa omukyala ebeera erukiddwa mu kantu ako. Okitegedde? Ekibbo kyabwe kirukibwa mu bitoogo, bo tebawaanyisibwa kibbo. Omunnalwanda osobola omuwa ekibbo ky'obuso n'akikkiriza. Omunnalwanda osobola omuwa ekibbo ky'ebyayi nga kirukiddwa mu byayi n'akikkiriza. Omunnalwanda osobola omuwa ekibbo ekirukiddwa mu bitoogo n'akikkiriza. Naye omulundi ekibbo kye kirukibwa mu bitoogo byokka. Okitegedde? Omulundi omukazi ng'omuwasizza ewaka olina okumugulira ente ne mugirya ekijjulo. Kyokka olw'okuba nti mubeerawo batono, singa obeera n'obusobozi osobola okugigula ne mugirya waakiri ne mufuuka abalinawo omukolo oba gwakubatiza oba tugambe oyinza okuba tomanyi nnyo bya mpewo. Osobola okuyita abantu n'ogamba bannaye twayingidde ennyumba yaffe naye tugenda kulya nte, n'obuzaabuza abantu naye nga ente eyo gigabudde mukazi wo
ate mukazi w'olumalo gimuwa ng'agibaaga. Ente eyo ogireta n'ogimukwasa. Ente eyo amakulu gaayo makulu ki? Nti omulundi yenna bw'atambula mu ggwanga eritali lirye alina okubaako waawummuza amaanyi g'ekiteega. Nti amayembe ge bajja ku nte eno, omukazi omulundi agakwata bulungi n'agakolera ekibbo ne gatuulamu. Amayembe ago mwe mubeera mugenda okuwummulira ebiteega, era mu maka gammwe obeera toliraba ku mmese enjeru. Amayembe ago olugafuna gaba abiri n'olyoka olaba ssente mu nju. Okitegedde? Kyokka singa obeera tolina ssente zigula nte, omukazi omulundi ekijjulo kye kisooka mu nnyumba y'oggwa muwasizza, nkugambye nti ebeera nte. Singa obeera tolina busobozi bugula nte, omwami mutoola ssente ne mugenda ne mugula omutwe gw'ente nga guliko amayembe gaakwo, ne mugula enda y'ebyenda, enda. Bw'oba tosobodde kufuna nda nnamba ng'era ssente tozirina, ne bagenda nga bakusalira ku buli kyenda. Okitegedde? Olina okukakasa ng'eddiba ery'ente gy'oguzeeko omutwe ogwo era gye bakuwaddeko ebyenda nga y'emu, n'ogigulako eddiba n'olireeta. Olina okukakasa ng'omukira gw'eyo ente era nga bagukuwadde nga mulamba. Olina okukakasa ng'amagulu g'ente eyo, kwegamba amakulu nti olina okugenda mu lufula, ente emu kw'olina okugula ebitundu byonna. Omukira bagukuwa n'emboobo yaagwo. Okitegedde? Ne bakuwa amagulu 4. Ebintu ebyo n'obireeta awaka. Engatto zino, ebirenge bino tugambe mumaze okubirya, engatto zino omukyala aziteeka mu kibbo kye. Okitegedde? Omukira gw'emboobo, ebisansa ebisembye eri ku mukira gw'emboobo, omukyala emboobo eyo agiteeka mu kibbo kye. Amayembe gano 2 omukyala agateeka mu kibbo kye. Kati mwene ennyama, ennyama ne mugabula abantu, oba tugabe muyinza okukifuula ekijjulo mu magezi gammwe nga temulaze nti kiyina ennono yaakyo, ne mukifuula ekijjulo. Mu mutwe muno ku mumiro gw'ente mubaamu omumiro ogubeera nga pulasitiiki. Omumiro gwo guyitibwa akaggula. Akaggula ente mwemirira ebyokulya. Akaggula ako omukyala omulundi akakwata n'akateeka mu mulyango. Akaggula ako mukookya mu musito, mukafumita mu musito, emisito 2. Akaggula akamu ne kabeera mu mulyango gw'emmanju mu kamooli, akalala ne kabeera mu kamooli k'emiryango. Era omukyala omulundi yabikola. Omukyala omulundi tawasika nga tomutegedde, bw'oba omutegedde mwangu. Era obugagga bw'omulundi buli kumpi. Era abantu abawasizza abalundi nga babategeera bagaggafugge. Abakazi abalundi batera kuba bampimpi, babeera n'engalo nyimpimpi nga ngazi, babeera n'ebigere nga bimpi nga bigazi, ate batera okubeera abalungirungi. Mwegendereza abakazi abamu, mugende nga munoonyereza ku bakazi, mujja kubalaba balina emitendera egy'enjawulo. Abakazi abalundi mujja kubalaba. Abakazi abalundi ye lubaala akyasinza okuleeta obugagga amangu, nga totambudde, tosamidde, tokoze eki. Omukazi omulundi ne bwakusanga ng'empewo zo zibadde zikubanja, omukazi omulundi asobola okukuyisaawo ne mufuna ssente. Okitegedde? Kati ekibbo kino kyataddemu ebigere by'ente, ebyamagulu gombi, amayembe 2. Amayembe talina kyawangamu. Omulundi mayembe ge tayongeramu kirala. Omulundi mayembe ge tassaamu miti era tagasalira, agakwata bukwasi n'agateeka mu kibbo. Kati ekibbo akitaddemu amayembe 2, ebigere, ebigere 2, ataddemu emboobo,
ekibbo ekyo kirina okuba nga kirukiddwa mu butoogo. Ekibbo ekyo n'akiteekamu entungo n'obulo n'ebijanjaalo awamu n'empande. Awo ekibbo kya lubaale kiba kiwedde. Okitegedde? Omwo mw'omuteera akambe. Akambe akengera. Waliwo akambe akengera akabanga akambe akaganda naye ng'eno ku ngera yaako nga kenyodde nnyo nga kalimu n'akatuli eno kasongezo. Akambe ako ke k'Abalundi. Okitegedde? Kati bino bye wandirabye nga mu mmese enjeru ebikuba ku mabaati n'oba ng'otambula emmese enjeru n'ogiraba bibeera mu kibbo muli. Okitegedde? Era tolina ky'oyinza kulaba. Mukola ne mugaggawala. Omukisa gw'omukazi omulundi agugaba nnyo ebweru okusinga ewaabwe, era mu nsi yaabwe temuli nnyo bya bugagga. Naye omukazi omulundi gy'alaze singa bba wamutegeera. Bafa obugagga. Tubalabye, research tugikoze, tulina obumanyirivu obumala, experience mu bantu, emyaka gye tumaze mu bantu. Lubaale w'omulundi talina bukwakkulizo, talina nnono ya kiremya nnyo nga lubaale wa mu Buganda. Lubaale w'omu Buganda alina kiremya mungi nnyo, alina n'ennono nnyingi, era yeetooloola nnyo, era olugendo lwa lubaale mu Buganda lubeera luwanvu. Era okulya ku by'obugagga bya lubaale mu Buganda omala kukola nnyo nnyo. Okitegedde? Kyokka ne lubaale w'Abannarwanda naye mwangu, naye ate ow'Abalundi mwangu nnyo. Kyokka lubaale w'Abannarwanda n'ow'Abalundi ate lubaale akyasinza okutta embulaga n'abasaanyaawo. Lubaale w'Abannarwanda waba yanyiize asalira ddala. Ate lubaale w'Abalundi tasala kutta, wabula lubaale w'Abalundi abonyaabonya singa obeera tomutegedde. Era lubaale w'Abalundi bw'abanga abadde yanyiize mu maka gammwe batugamba okyankalanye n'omukazi n'anoba n'agenda, oba tugambe nti olina omukazi mulina obutakkaanya, amaanyi g'ekiteega okugasiguukulula ogaleetera musawo muga omala gapangisiza jje eddamba. Okitegedde? Omukazi wamukyankalanya n'anyiiga n'akaaba, oluusi omugobedde ebintu ebitaliimu. Lubaale w'Abalundi tamala gakkiriza. Lubaale w'Abalundi tajoogebwa. Okitegedde? Tamanyiirwa. Muzibu nnyo. Addizaawo baakafaya mu bwangu ate ow'obulabe. Okitegedde? Kale nno omukisa gw'omulundi guli kumpi. Omulundi ayambala ekikooyi, ayambala olwesibyo olw'akawempe k'eggugu, naye akawempe ako kaba kakaluba, wabula ke banaamwambaza bakagonza ne kafuuka ng'olugoye wadde nga kaba kaluke. Wansi eno ku ntumbwe wabaayo nga si waluke, wabaayo bisenso. Ate omusajja omulundi akolebwa essaati oba engeri y'akakooti nga kira kalukiddwa mu ggugu eryo. Bw'oba onooyambaza omulundi. Omukazi omulundi ayambala omusanana, naye omusanana gwe gwawukanamuko ku gw'Omunnarwanda. Ze ngoye 3 ez'obujjajjaabwe, omusanana gubeera gwa musambwa. Omusambwa ogwo nga gutudde mu bwa muzimu. Omuzimu ogwo ogw'omu lubaale waabwe. Gwambala omusanana, gwambala olwesibyo olw'akawempe k'eggugu, ate gwambala ekikooyi. Okitegedde? Ente gye mulya kwe kuva amayembe g'omulundi ewaka. Era omukazi omulundi omusooka nte, kubanga ente mwe mutudde amaanyi gaabwe. Era oba toyagala kulaba ku mmese enjeru waka, ng'era oyagala ebiteega byabwe bikuwa obugagga, gwe biteerewo amayembe mwe binaatuulanga n'engatto. Engatto n'emboobo. Amaanyi ge gatuula mu nte nnamba. Amaanyi gaabwe weewaawo. Kale ne yabuziza ku biteega, mbikunnyonnyodde. Ebiteega ebibi n'ebirungi gye biri, ng'era bw'owulira amayembe mu Buganda amalungi n'amabi. Empewo ziba mbi nga za kifaalu. Empewo enzadde zibeerawo. Si buli biteega nti bikyamu. Ebiteega ebizadde n'ebya kifaalu gye biri, n'amajiini amazadde n'aga kifaalu gye gali. Kati yabuziza ku biteega, kansuubire nti otegedde bulungi. Oba olina omuwala gw'odeddereza oba gw'okwana eyo nga mulundi,
tukubuulidde emigenzo era mwanguwa mangu okugaggawala. Ekitegedde naye muba mulina okwemanya kuba lubaale waabwe agoba nsonga anyiiga bubi bwe obanga gw'obadde omukyamu ebiteega bibonyaabonya okufa obufi. Okitegedde bino abalenzi bye beekyankula nti genda biki obusiru bw'abeewammwe biki. Kale ebiteega tebimanyiirwa era muzzukulu waabyo tamanyiirwa era omukazi omulundi tebamukaabya bya kisiru. Okitegedde era nabo babeera n'obwakabaka era bateekerera nga ffe mu kubikka kabaka bulamu biki era bakozesa ngoye. Kyekyenjawulo kye balina, tebambala mbugo, bakuma byoto bya busa, babeera balunzi. Okitegedde balya empengere ez'akasooli zino mwe bakola emberenge z'amawugola, akalo bakalya era nabo bakozesa endiiro, bakozesa ebyanzi, bakozesa enkoni, bakozesa olugali, bakozesa entebe y'ejjirikiti. Okitegedde bakozesa entebe y'omutuba. Era omulundi bw'omuwasa ekibanja obeera olina kisimbamu ejjirikiti, oba ku luggya lwammwe tugambe muli ku poloti osimbawo ejjirikiti ne likola ng'akati k'ekimuli. Amaanyi gaabwe gatuulamu, ye ngabo yaabwe enkulu. Okitegedde kakati ndowooza yabuzza ku biteega, otegedde bulungi. Akukuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.